Good evening. God the Father and God the Son and God the Holy Spirit tubebazibakana kaseera kutumbadde olwa evening glory ngenze ngenda batuusaako naye si lwamanyi gange si lwabuyinza neebaza mukama munnange babaddeko akakisa nsobola okuweereza ekitiibwa n'ettenda ngenaddiza mukama era ensaba nga tugenda kuwuliriza leka tuyige era leka ekigambo kyo wabeeyo abagenda yiga era wabeeyo abagenda kusumulula era wabeeyo abagenda teeka ekigambo kyo mukola era kwaniriza omwoyo mutukuvu leka ujja ofuge leka ujja olabike omwoyo mutukuvu weebale lwakana kakkisa kompadde. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. Twagala manya mukama waffe yali agenda yatulekera ffenna tumanyi ti yatulekera omwoyo omutukuvu oyatuluŋŋanya naye abamu ffe mbadde tetumanyi engeri y'okugikozesa abamu nga bamanyi engeri y'okugikozesa kati twagala tugirabe engeri y'okugikozesa so that tusobole okuyiga ate tusobole omanya kiki ekyo kyeyatulekera ffenna tumanyi ti mukama yatulekera omwoyo omutukuvu yatulekera omwoyo omutukuvu oba kyetugenda yita talenta ffenna tulina talenta era ezemanyi ezenkiriza omulokozi yenna ateeka obeera ne talenta era mukama ye yagimuwa nga omwoyo omutukuvu tugenda ngama omwoyo omutukuvu mukama ye yatulekera omwoyo omutukuvu naye kati omwoyo omutukuvu oyo abamu muffe mbadde tetumanyi engeri y'okugikozesa nga tetumanyi amaanyi agali mu mwoyo omutukuvu naye kati katukirabeko amaanyi ki agali mu mwoyo omutukuvu oba tugikozesa tutya twagala kumanya engeri y'okugikozesa obulungi. Praise God members, brothers and sisters. Leero tugenda soma bayibuli yaffe katuwoole essawa bikkule Matayo 25 14 ndowooza tugenda tambula wamu twagala tulabe bano abasajja babagabira ki era bonna baagikozesa tutya ekintu ekyabaweebwa oba babagabira buno muntu yakikozesa tutya twagala tumanye munange bano abasajja basatu engeri gye bakozesa ekintu ekyabaweebwa. Yagala wooli naawe bikkula bayibuli yo bikkula tugende ku Matayo 25:14 tutambule wamu tumanye kiki ddala era baakikozesa tutya twagala tukiteeke ku bulamu bw'obulokozi nga gwalokose oba gannanga alokose manyi ffenna tulina ebintu eby'amaanyi naye ate tetumanyi engeri y'okugikozesa abamu tetumanyi engeri y'okugikozesa oba abamu bamanyi engeri y'okugikozesa naye abange katulabe Matayo eno ayogera ku ki oba bano abantu abasatu boogera ku ki baali babagamba okola ki oba baali babawa ki era baagikozesa tutya. Olwaleero katugende ku lugiri lwaffe ku Matayo tutambuze luno olugendo lw'abaana abasajja abasatu. Bayibuli agambawo nti obwakabaka bwa Katonda alinga omusajja agenda ku lugendo olwawala oba agenda ku lugendo oluwanvu naye nga yali tanabagenda yalekera abantu be
sooke mu lugano sirutegera bulungi naye kyemmanyi mugenda kufuna. Yalekera abantu be ebintu byonna yabagabira ekyokukola. Yali katanabagenda ayina kye yabagabira oba ayina kye yabalekera katanabagenda. Ayina kye yalekera bana abasajja abasatu nga bwe mubiraba ku Bayibuli. Naye katugende 15 tusooke tulabe. Katugende 15 yali agamba ki? Tulaba abasajja bano abasatu bonna bagabirako talenti. Asooka ye bamuwa 5,000 bamuwa talenta 5,000 katugambe 5,000. Owokubiri ne bamuwa 2,000. Owokusatu ye ne bamuwa 1,000. Kati bwe babala buno muntu bamugabira kusingira ku busitowa bw'omutima gwe. Obusitowa ki ekiri ku mutima gwe? Obusobezi kati Oluganda awo simanyi naye tugenda bikwasaganya. Obusitowa mukama wansaasire. Obusitowa ki ekiri awo nga babagabira kusingira obusitowa obuli ku mutima gwabe? Ono ye asobola mani omutima gwo guli gutya nga gusingira ku mutima gwabe? Omutima gwabe naye nga babagabira. Naye tulaba bana basajja abasatu bonna babagabira ekyokukola. Bana babagabira ekyokukola. Naye nga bonna babagabira nga basingira engeri gye basobola nga busingira ku obusobeze bwabe nga basingira. Kati nze gamba Mukama ye akugabira ng'asingira ku mutima gwo. Nze bwenti bwengenda kiteekamu ye Mukama akugabira kusingira ku mutima gwo. Kati mwate nze ngenda gamba wenti abantu bangi ngenda teeka ku bulamu bw'obulokozi. Ayinza obeera ye Jackie bamuwa byonna. Jackie ayinza obeera nga ye eno talenta 5 nga ye bamuwa yenna, nga Jackie amanyi okwegayirira, nga Jackie amanyi kye bayita kuwulira ekiri, nga Jackie amanyi okusinza, Jackie amanyi okufunula ekirooto, Jackie amanyi buli kimu. Mukitegeera simanyi awo mugenda kunfuna bula tiyagala giteeka ku bulamu y'obulokozi. Manyi ffenna Mukama ayina kye yatukwasa. Ffenna tulina talenta. Kati Jackie ayinza obeera nga ye bamuwa byonna, Mukama agenza omutunula nga ye byonna munnange abisobola, nga yenna abisobola. Oba n'atunula oba nteekaneetekemu nga Rose, oba n'atunula genze Rose n'agamba ono Rose ye agenda asobola jasi nusu bibiri. Naye eno nusu bibiri wetubeeraga eno nusu bibiri wabeera wagimpadde bayinza obeera nga nsinga enze Rose batunulamu nga esobola jasi obamu ebyokuyimba okwegayiriza nga byensobola munnange, nga byensobola ne bampa. Kati ono omulala ye ne bamuwa according also ku mutima gwe, ye ne bamuwa emu. Kati emu ye ayinza obeera nga jasi bamuwa jasi kusaba tebagenza omutunula nga byasobola nga omutima gwe tegusitowa nnyo ne bamuwa jasi emu ne bagamba
kati mumuweko emu tulabe engeri gagenda okikozesa. Nambagambye ngenda giteekera mu y'obulokozi kyenyagalirako ddala. Kati katugendere ddala ku Jackie. Jaka yizo Jackie ye bamuwa byonna, bamuwa talenta 5. Kati Jackie ye yagenda yagenda ku lugendo lwe, ngenda giteeka kula mu y'obulokozi. Jackie n'agenda n'atandika noonya abantu n'abayatuza obulokozi, n'atambula ng'awulira ekiri, abantu ne balokoka, abasumulula ne basumulula, abakkiriza kulokoka ne balokoka. Kati omulaba Jackie y'engeri gy'akikozeemu. Ate bano abantu Jackie tawulidde tagenda abeera mu kifo kimu, naye agenda abeera ng'atambula, ng'agenda ku mawanga ng'atambuza ekigambo kya Katonda, ng'agamba tino mulokoze, mukole kino, Mukama waffe agambye wendi ne wendi. Okitegeera? Ye n'atambuza naye ng'atambula ku mawanga gatatudde awantu awamu, naye ng'atambudde ng'awulira ekigambo kya Katonda. Abalokoka ne balokoka, abayatuza obulokozi ne bayatula obulokozi, bannange n'olaba n'omulwadde n'awonna. Okitegeera? Naye ng'akikola ku linnya lyani? Akikola ku linnya lya Katonda. Jackie ye bebeera Mukama yabeera amukozesa. N'agikozesa bulungi, abantu ne balokoka, abalwadde ne bawona. Ye n'agikozesa bulungi, talenta gye bamuwa ye n'agikozesa bulungi. Oyo oba Omwoyo Mutukuvu kye yamuwa ng'akikozesa bulungi. Mwate abantu ne balokoka, naye nga tatudde awantu wamu nga bwe tubeera nga wano mu platform eno tutambuza ekiri. Naawe owooluganda oba naawe oluusi oyinza obeera nga weerina abantu boogenda n'obawulirizako ekiri era ne balokoka. Tugenda giteekayo badde. Kati mwate Jackie ye munnange n'atambula ku boda to boda, katugambe boda to boda, ng'awulira ekigambo kya Katonda ne balokoka n'akomawo. N'agamba ngenda giteeka ku bulamu y'obulokozi, n'awulira ekiri, abantu ne balokoka, naye nga tawulidde awantu awamu nga we tubeera mu eno platform. Abantu bangi abawulira enjiri ge tuwulira muno, kagambe every country waliyo abagiwuliriza. Mu Uganda kituukayo, ne wano we tuli kitutuukako. Kati mu kitegeera tubeera nga abatambuza enjiri ya Katonda. Jackie munnange ye n'atandika olugendo lwe, era ng'amaze otambula olugendo lwe ng'awulira enjiri, abantu balokose, abantu ababadde tebakkiriza mu Katonda nabo ne batandika okukkiriza mu Katonda. Jackie ye n'akomawo. Kati tugenda ku owokubiri naye ne talenta ye gye bamuwa, naye n'atambula naye n'atandika ng'anoonya munnange bali abantu abaabula, abakomyewo eri Katonda, abayatuze obulokozi, oba abeeko kyabanyonyola bakkirize mu Katonda waffe waali. Naye n'atambula munnange n'anoonya era n'abafuna. Naye teyatuula, naye yatambula nga ng'olaba Jackie gye yatambulamu, naye n'atambula n'anoonya munnange abantu abakomyewo eri Katonda waffe, anoonyere ddala abantu abaabula, abakomyewo eri Katonda, abagamba nti munnange Yesu awonya, Yesu alokola biki. Okitegeera? Tugenda giteeka ku bulamu y'obulokozi. Noono naye nga yamaze owulira ejjiri, naye n'akomawo ye Mukama waffe.
tugende kuwona ono owokusatu ono emukama katugende mwana owokusatu katumulabe ye ono owokusatu munange ye baamwa talenta naye ate talenta ye tulaba waliwo abantu wano eno kusaba talina kyasobola okusinza businzi nga n'okusinza tasobola naye nga mukama yamuwa omukono mukama yamuwa akamwa mukama yamuwa buli kimu tali mulema olaba n'abalema basinza kalate gwana tasinza gwane tasaba nga bannange nga talina kyasobola kola ku bulamu bwe nga talina kyasobola nga n'okusaba busabi awulira dino kyamaanyi nnyo awulira tagisobola ye oba kati owokusatu oba kati omugambe ne fayida weye waliyo abantu ng'abo bayatuza obulokozi naye bayatuza obulokozi bo bamanyi ti namala yatula bulokozi natuula kati butuuzi buli kimu ye mukama agenda kikola natuula ye natuula munange talina kyeyakoze jjukira ye bamuwa jasi kusaba kandi okusaba tasobola saba jasi kunyimirira kale nagamba ti leero katukeko mbaga engendeyo oba ewulireko egiri oba kanfukamireko oba ensabireko abantu abamu nga ye kenyini n'okukwesabira takimanyi katakimanyi ayagala buli kimu bakimukolere obukozi walaba kino banange munange munsabireko banange leero ina kyenatuuseko munsabireko nga ye munange n'okusaba takimanyi nga ye talenta ye bagimuwa yagituulako butuuzi n'agituulako nga talina kyasobola kola kati mulaba waliyo abantu abamu we bayatula obulokozi basirwalira ddala n'asirwala n'agamba yatuza obulokozi kati buli kimu ngeri nayatudde obulokozi kaintuule butuuzi oswadde nno kati gwe obeera nga oli eyo oyatudde obulokozi otudde manya n'omulaba agamba ti kale laba noono muyayatula obulokozi bayidawe ne satani bwali agenda agamba kale laba noono muyayatula obulokozi laba satani ajja kukuba gwe jukira wagera nova mukubuya sitani nogamba kweyatula obulokozi naye ate n'okugenda obulokozi ge wayatudde tolina kyokitegerako walina okusaba tosobola saba tolina kyosobola kola bwe bakugamba musiibako mwenange sisobola kusiba emmere olya mande to mande bannange mwebeereremu mutandike kusaba oyatula obulokozi manya ti nobeera oyingidde mu lutalo ebintu bingi bigenda kuluma ebintu bingi byogenda kukolaki byolina lwanyisa kati yagala mwebeereremu nga abantu abayatula obulokozi ne muddaawo ne mutuulako ne mukituulako mugamba ti nooba mwayatula obulokozi mwamala bano obugendo obw'obulokozi bubeera olutalo manya obeera oyingidde mu olutalo kati oluyatula obulokozi n'otuulawo satani ajja kukuba emigo ate mukama tajja kuyamba kusobeera tolina mugaso oyatudde obulokozi tokimanyi ekintu ekiri tomanyi mugaso ki ekiri ku bulokozi oli awo oweetuliddeko ogamba wobeerawo noga mukenze kasita nalokoka mananga obulokozi si kukwetuulako obuluganda nyimirira tandika kusaba kubuwa omwoyo ogukulemesa kusaba kubuwa omwoyo ogukulemesa twebereremu ng'okusatu munange olugendo lwali we bati
ye talenta ye bagimuwa ye yasima ekinya n'agisula mu kinya talina kye yakola munnange n'agituulako. Naye ate ng'ogenda n'obweyongera mu 16 tulaba tino ono owokutaano ye yagenda munnange n'anoonya abantu yatambula egambe teyatuula yatambula ku mawanga ng'awulira ekigambo kya Katonda n'ayatuza abantu obulokozi n'atambuza ekigambo kya Katonda munnange n'ababo baawonya kati n'akubaganyamu ono wa talenta 5 n'akomawo. Kati we yakomawo yakubako ddabbo yafunako abantu baawonya abantu balokola yafunako abantu 5 abalala n'ayongeraku ku eno talenta Mukama gye yamuwa n'ayongeraku we yayongeraku n'akomawo eri Mukama n'akomawo we yakomawo mu maaso ga Mukama n'agamba Mukama wange komyewo n'agamba komyewo Mukama wange we yakomawo n'agamba kino baabano bendeese n'alagako Mukama nga mwato ayongeddeko abantu 5 kitegeera we yabeera nga yayongeddeko abantu 5 abeera kati tugenda giteeka kati abeera awezezza 10 awezezza 10,000 kitegeera tabadde ne 5,000 naye awezezza kati 10 abeera awezezza abantu 10 olunusu 5 tugenda giteeka ku 5,000 kati abeera awezezza abantu meka abeera awezezza abantu 10 kati kuweza abo abantu 10 Mukama n'asanyuka Mukama we yasanyuka n'agamba tino oli muweebale n'agamba Jackie weebale nga Mukama alaba kyakoze akoze ekintu ekirungi aleese abantu ayatuzza abantu bulokozi ayinako abantu yabajjayo eri wabadde baawulira ayogedde yagenda ng'awulira ekigambo kya Katonda gatatidde nga mulimu ye kyayogerako akitegeera nga mulimu ye kyabilivinga abitegeera kyebamuwa talenta gyebamuwa kuwulira ejjiri yakikozesa bulungi yalokosa abantu ne bawonya abantu ne basumulula abantu ne bakkiriza nga kyayogerako yali tatya because yali amanyi ku Katonda we yali amanyi kino kyayogerako yali amanyi Katonda we gwayogerako Katonda we waali era Mukama n'agamba tino oga oli mulungi oleese abantu abalala Mukama n'amwebaza because akoze nusu 5 gye bamuwadde agikozesa bulungi oba talenta gye bamuwadde agikozesa bulungi tagikozesaamu bubi yakolamu ddabo n'atabulinga abantu n'abakomyawo yagenda n'asika bali abantu ababulada n'abakomyawo eri Mukama n'abasikayo kitegeera bali abantu ababulira dda byebyo munnange ye Mukama n'amwebaza era yamugamba ng'oli mulungi omwana wange okitegeera kati naawe bw'obeera nga Mukama kye yakuwa obadde okikozesa bulungi obadde owulira ejjiri abantu ne balogoka obadde otambuza ejjiri ya Katonda abantu ne balogoka nga kyokola bw'obeera otuuse ng'owuliriza abantu
oba ng'oyigiriza abantu ekigambo kya Katonda, oba ng'otambula oli kutambuza ekigambo kya Katonda, nga kyokola okikirizamu, nga kyokola olaba tino w'oyogera totya, w'oyogera oyogera n'amaanyi. N'abantu ne bagamba ti omwatu ono kyayogerako akitegeera, nabo ne bakomawo ne bamanya tino Katonda waani, era nabo ne bagamba katuyatule obulokozi, ono kyayogerako akitegeera, nga muli kyayogerako akitegeera, nga naawe oli eyo kyoyogerako kitegeera, oyogeramu nga toyina kutya, oyogeramu nga weeyina amaanyi, ng'omanyi tino kyoyogerako oyogera mu Katonda wo, oyogera mu Yesu oyo omulokozi w'obulamu bwo. Mukama ye agenda kuwa empeera, Mukama ye agenda kuddizaawo, Mukama ye agenda kwebaza nga we yayebaza ono omusajja ge yakwasa talenta 5 n'akuba n'agidabulinga, yamwebaza. Naawe bajja kuwa empeera, bajja kwebaza nga naawe ogikola bulungi nga oli omusajja we tulaba ono omusajja ge bamukwasa talenta 5 ye Mukama yamwebaza. Naawe kyekimu kyebagenda kukolera, naawe kyekimu Mukama kyagenda kukolera. Ajja kubiddawulinga buli kimu ekikyo ky'ogenda akola kigenda laba omukisa, buli kimu buli wamu w'ogenda akola ogenda beera gutambula ku mafuta. Omulabe ne wabeera ng'akozesa tewali kigenda kutukako because ogenda beera nga oyina amaanyi aga Katonda, oyina amaanyi obwakabaka bwa Katonda, oyina omulwanyi oyo abeera mu ggwe, atuula mu ggwe, buli w'otambula ng'olina Katonda wo, ogenda beera w'amaanyi. Nga ono omusajja gerega bamwebaza ne bamuddiza ne bamuwa empeera ne bakola ki? Ne bamwongererako. Okitegeera, Katonda yamwebaza. Kati naawe kyekimu Mukama kyagenda akola ku bulamu bwo, gw'awulira egiri gatotidde nga kyoyogerako kitegeera, abantu ne balokoka, abantu ne bakola ki? Abantu ne bakomawo mu kkubo lya Katonda, bali abadde baabula ne bakomawo. Naawe w'obeerago oli eyo, olwaleero tulabire ku wuno omusajja owa talenti 5 gye baamuwa engeri gy'addabulingamu era Mukama n'amwebaza. Kati katugende mu wuno ow'okubiri ge bamukwasa, bye bamukwasa nusu 2. Naye yatambula olugendo lwe, yafunako abantu 2. Be yaleetera Mukama oba kagamitiro, yafunako abantu 2. Abo abantu be yafuna naye n'addabulinga n'aweza nusu 4. Kati tubeera tulabye naye Mukama yakola ekintu kimu, engeri ge yayebaza oli wa talenta 5, engeri ye yamwebazaamu n'ono kyekimu n'amwebaza n'ono ow'okubiri, n'agamba tino ng'oli mulungi, laba kusimanyi engeri okugiteekamu ne banawe Oluganda lunsubwa naye yakuluyiga kisa kya Mukama. Ne bamuwaye ye Mukama n'agamba tino ng'oli mulungi, ng'oli mwesigwa. Mukama n'agamba ng'oli mulungi, oli mwesi, nga Mukama alaba amuwadde ekitono naye ate aleese agikozemu ddabu n'aleetako abantu 2, agikozeseza bulungi era n'amwebaza. N'agamba nti nolaba kumuwadde ekitono naye ate ogikozeseza bulungi, agikozesa bulungi. Kati gwali eyo, gwe Mukama kye yakuwa ogikozesa titya? Oba talenda Mukama kye yakuwa ogikozesa titya?
paka abantu bogenda n'owuliriza ekiri ne bwobeeraga olunaku akale ne bwobeeraga abamu tebaalokose oba abamu tebaakomye ku kkubo y'omukama oba abamu bawulidde omu n'avaayo n'alokoka oba omu n'atambula mu bintu n'aleka ebintu by'abadde akola gasibwa kabaka wa katonda ogenda beera n'empeerera nga buva eri katonda katonda agenda kwebaza nga muli kyokola okikakasa nga wotuuka mu nnyumba ya katonda totya nga obeera w'obeera ng'oyogera ku bulungi bwa katonda nga totya nga w'obeera ne idea kigabaganyeko n'abanoowo ne bali bakiyigireko totula butuuzi w'obeera ne idea tubeera jasawo nonga bampadde naye ngina kikola titya jyayo okutya ku bulamu bwo tubeera n'okutya ku bulamu bwo kati nsenga Rose edda nali entya ng'empulira entya walina okwogera n'abantu nengamba kati ngenda kwogera ki nengamba abantu bagenda kunsekerera nengamba obaba abantu bagenda ngamba yo ono naye Rose oba leero ayogera ku kyo kitegeera nga nali najula n'okutya naye omwoyo wa mukama we yankaako n'aneegattako oli Rose yali yajula kutya oyo Rose n'agamba gwe nedda oyo Rose n'amugjayo n'agamba nedda kati neetaaga Rose omupya gatatya neetaaga Rose ga waayogera mu kigambo kyange ng'akikakasa nga kyayogerako abeera kimanyi nga kyeyogerako nga oyo Rose neetaaga Rose oyo nga waayogera mu kigambo tebagamba muye Rose mukama wetu ayagala tukikole ayagala tuve mu kkubo y'okutya tutamuze ekigambo kye kati laba ono wa talenti ebiri yatambula naye n'anoonya abantu yakomawo n'abantu babiri n'agamba mukama wange komyewo leseko ekozeeko dda bwefunyeko abantu babiri naye mukama yagamba naye yamwebaza bikosa mumuwaddeko kitono naye yagikozesa bulungi era ekintu kyekimu kyagamya oli owokutaano noono ekintu kimu kyeyagamye oli wa talenti 5 kyekimu yagamye noono owokubiri n'agamba tino mwana wange weebale kati naawe manya tino wooli essaawa zino bw'obeera ng'otamuza ekigambo kya katonda manyayo katonda abeera akwebaza katonaafe agenda akomawo mumanye ekyo katonaafe ye agenda akomawo agenda buuzamu abalokose kyemanyi bw'oyingira bulokoze mwenna yabakwasako mwenna mulina talenta mummwe naye kyetagisa jasi n'oweezuulako gw'omuntu n'oweezuula so that osobole okukozesa yo talenta mukama gye yakuwa osobole ogikozesa bulungi ono wokubiri naye ne bamwebaza era naye ne bamuwa empeerera simanyi oba eyogedde bulungi empeerera naye simanyi naye mugenda gitegeera kati olowooza mukitegeera ab'omukwano tukozese bulungi obulokozi ng'abaana abantu ababiri ke tusoose okulaba nga tugende ku wokusatu munange owokusatu ye yakola litya katugende ku wokusatu kansekemu naawe munange kansimbewo akati kati laba ono owokusatu munange ye bamuwako talenta emu naye talenta gye baamuwa munange ye yasimba ekinya n'agenda n'akola ki
n'angisiika talenta gye baamuwa teyagikozesa, yatuula Kagame yagituulako. Nagwe omulokozi oyatula obulokozi nogamba namala kasane gwe muli ogamba kaze kasita neelokoka n'amaze. Oba ssebo wange toyina kyewakoze, toyina kati gwatudde eyo ng'omanyi kino bwa wayatula obulokozi wamala kale ne Sataani wali akusekerera jjukira wava mu ebintu byobadde okoledda n'onsalawo n'ogamba koyatuza obulokozi naye nekyoyatudde tokitegeera mukwano, tegeera talenti gye bakuwa. Njagala omanye amaanyi ki agali mu talenti gye bakuwa. Saagala otuleko butuuziga buno obwokusatu kye yakola. Ye munnange teyatambula, ye munnange talina omuntu oba yali ayogeddeko, talina oba ne kusaba katasobola saba, kusinza katasobola. Kati nga bwe tulaba mu platform wetuweereza mu gavumenti bu platform Canaan Family bingi ebikolera waneeno ku platform tubeera n'ebintu bingi naye oli walina okujja n'agamba nti olwaleero nno kansinzeko talina kyasobola. Oluusi okwegayirira abeerako waneeno nga munnange talina kyasobola nga ye amanyi ekintu kimu abanange praise God kya mwasibye butya gye muli bulungi kansubire gye muli bulungi naye olwaliro mwasibye butya okitegeera ebintu bwe bati nga ye talina ekintu kyeyegattako, talina obuweerezi oba byaleeta oba nangamba lwaliro kansinzeeko n'atulako obutuuzi munnange nga ye kyamanyi kubuuza oba buuzaako oba gamako hayi n'abakubirako kajambo nga ye n'okusaba munnange talina akaddeko kusaba, talina oluusi no ne waali ayinza obeera gaalina wifi ino nga nno kafuli mukama yamuwa wifi n'engeri gagikozesaamu oba oluusi mukama namugabira data n'engeri g'okugikozesaamu n'agenda ku Facebook ogenda mulaba gakyatinga n'abantu gati si bamugaso omulokoze muyalokoka nange bwe bagamba nti omulokole walokoka omanyi waliyo okulokoka n'oli yalokoka nga teyasumulwa oba tukitegeyo ati simanyi naye ono ye munnange wa talenta emu jasi bamukwasako ekintu ekitono nnyo okusaba nga n'okusaba munnange takimanyi owooluganda nga tasobola sitina oba abadde tasobola kusaba naye obunafu ayina obunafu bumujjuddeko talina kyasobola alaba ti talina amaanyi alaba tino jasi kujja oba kusinga businzi alabako obuzibu bw'amaanyi oba kujja jasi kuweerezako Katonda alaba obunafu obumujjuddeko. Kale nze ngendako nga olunaku lwaleero kati gwe abadde akola abe bannonga batino naye atula obulokozi kale ntuule butuuzi tolina kyosobola kola, tosobola kusabira abantu, tosobola kwegayiriza abantu, tosobola kusinza oba tolina kyosobola, tosobola tambuzaako ekigambo kya Katonda okugamba kimu nalokoka namala. Kale weebali kulokoka naye ogenda direct mugenda
direct kugenda kozi mukama jukira mukama waffe yagenda akomawo era agenda abeeraga akubuuza oba agenda abeeraga atubuuza ffe abantu abalokoka agenda atubuuza olunaku olwo luliba olwo ffenna tugenda mu maaso ga katonda ffenna bagenda tubuuza bagenda tugamba tino Rose gwe wali oleseko abantu bameka gwe bayatusaako obulokozi oba abantu bameka wabagambako ne bagaana kulokoka oba wayogerako ku bulokozi wagenda kutambuzaako ekigambo kyange bagenda tubuuza lunaku olwo kati gwali eyo nanga ali eno bagenda tubuuza olunaku olwo era mukama yamuddamu g'oli mubi okitegeera kusi mukama yamulabaga talina mugaso yamulabaga because yagenda muwajja talenta emu yakebera obunafu bwe n'amanya talenta emu byagenda akusobola naye ate teyasobola obwa bunafu obumujuddeko abooluganda twekebere twebereremu era ensaba kati gwali eyo ng'obadde oyatusa obulokozi otuddeko butuuzi olinze buli kimu bakikukolere kale oswadde olunaku olwo nga mukama waffe ng'akomyewo ogenda dereke koolwo mukama ajja kugoba mu maaso ge ajja kugoba bugobi nga weyagama ono owokusatu yagamba nti numbadde mmanyi obunafu obadde mu ggwe jamugoba bugobye mu maaso n'agenda munange naye ng'agenza mugenda ate woogenda mugenda nga wali walokoka Sataani ajja kutulugunya nga wayatulako obulokozi nga bye wayatuza tobitegeeza ogenda kugenda naye bajja kumenyamenya gwe ogenda bonabona gwe kati wandibadde omugezi n'otegeera obulokozi kitegeeza ki wandibadde omugezi n'okomawo mu kkubo ya katonda wandibadde mugezi n'omanya amaanya ki agali mu katonda kati oba obadde wayatula obulokozi nga wakituulako munange olwaleero tegeera amaanya ki agali mu katonda tegeera ky'olina kukola kozesa omwoyo omutukuvu mukama gwe yakuwa gikozese bulungi kozesa mukama kye yakuwa gikozese bulungi katugambe bati ono talenta engerege teyagikozesa baagikwata ono owokusatu talenta ye munange ye baagikwata ne bamuwa ono owokutaano kosi yagikozesa bulungi mukama yamudda bolinga yagikozesa bulungi n'owokubiri yagikozesa bulungi naye owokusatu naye loza tulabye tuyizeeko tulabye amaanya ki agali mu mwoyo omutukuvu
oyo yatuleke because mukama ye yatulekeza omwoyo omutukuvu era yatuwaga amaanyi si kati no bwe kaseera kasita n'otamuza ekigambo kya katonda ye katonda agenda beera gakwongezako n'akwongezako katulaba bw'obeera nga osobola kufuna n'ekirooto olaba bw'obeera nga olabye kino ekintu kigenda kutuukako osooka n'okiraba ne omulabe bw'abeera nga alina kyakupulaningira ng'osooka n'omulaba katanaba kikola nga ekintu kyonna kigenda kutuukako mukama asooka n'akikulaga mulabye amaanyi agali mu mwoyo omutukuvu oyo omwoyo omutukuvu mukama yatulekera olowooza mulaba amaanyi amaanyi ekiri mu mwoyo omutukuvu kosi ye mukama yatulekera omwoyo omutukuvu ye yagenda tutegekera ekifo mu ggulu naye ate sitinoba yagenda jaso tutegekera ekifo mu ggulu era akaseera konna agenda akomawo naye ate yatulekera ow'amaanyi abeera mufe oyo omwoyo omutukuvu ajja nakuluŋŋanya oyo omwoyo omutukuvu ajja nakulagiza ekyokukola oyo omwoyo omutukuvu abeerawo buli kaseera w'omwetagira oyo omwoyo omutukuvu ajja nakulaga oba ekigenda kutuukako oba kyebagenda kukola oba ekyabeerawo edda mulaba amaanyi agali ku mwoyo omutukuvu kati tuyige okukwata kye baatuwa tukikwate bulungi tugikozese bulungi kati gwe w'obeera nga mukama yakwamu otamuze ekigambo kya katonda kitamuse bw'abeeraga katonda yakwamu saba bw'abeeraga ayina kye yakuwa kosi ffenna tulina talenta naye just tumanyi ngeri g'okugikozesa kati lwaleero owooluganda weezuule weemanyi gwani weezuule omanyi gwani mwezuule abooluganda nange ngenda neezuula naye naawe ali eyo weezuule tumanye amaanyi akyagali ku mwoyo omutukuvu ate bwe tumanya amazima agali ku mwoyo omutukuvu banaye tugenda beera ab'amaanyi banaye tugenda beera n'anointing banaye tugenda beera n'amafuta naye kaekumiwa nenkoza badde enyonyi munaasonyiwa naye nsaba omwoyo omutukuvu abaluŋŋanyi era tusaba olunaku lwaleero katwezuule abooluganda twezuule abooluganda mukama bambeera omukisa